Yes, all right. Ate olowooza oweekitiibwa tebamukyabidde akalimu obuwuka asobeddwa ewaka ne mu kibira oluvannyuma lwa Nnaalongo Anita Among okumukyabira akalimu obuwuka era ng'ensonga yava ku Rose Royce. Kaakati kali adda kaddadda nga bwe tumanyi nti nno essonsa liddira mu mutwe. Musajja mukulu ono Mathias Mpuuga tumujjukire bulungi nnyo mu ssaga eyaliwo eya Service Award eyakukumpanya omutitimbe gw'ensimbi ogwali guwerako. Naye nga byonna kigambibwa nti eyapuluvinga ensonga eno yali Nnaalongo Anita Among. Kaakati essaawa ey'akazigizigi ezze musajja bukulu woofiisi olowooza tagisuddeewo akuttemu obwanguwa ne gy'addukira asobeddwa ewaka ne mu kibira olw'ensonga nti baali batwalanga ebyokusaaga yandibanga yeefuuse ensonga mu ggwanga. Wuliriza, okusinza ku kigenda mu maaso mu ggwanga ebya Anita Among abadde mukama wa Mathias Mpuuga era nga yateekawo ddiiru mu Parliamentary Commissioners. Ebintu byabizze dda, ebintu si birungi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ebya Anita Among birabisa okutwaliramu Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa era ye yakuttemu dda obubwe yalyokedde dda mu kibira yagee bino tagenda birinda. Kaakati nno babadde tebasuubira nti muzibe anaafuuka payirooti kati bwajja bagidde dda muzibe oluvannyuma lw'okukwata ekyombo gwasanze omanyi teri kisesanga kuwa muzibe kyombo kwatamu. Mwenna abaliraanyeewaawo muyina okwesega kubanga muba temumanyi wajja dda na wajja agenda kitunuza. Kakati ensonga baali baliira ku lusaniya nga buli nsonga yonna ejja bajanja nga be baana baliwo mu kaseera ako. Kakati muzibe okuva eyafuuse payirooti gwe ngamba ndowooza mwenna mumumanyi seetaaga mwasanguza. Ebintu byabijja dda gwe basanga teri ali seefu. Kigambibwa nti buli kiisa abadde alinkinga ne Anita Among ensonga za kumubijjira. Olw'ensonga wetujjukira bulungi nnyo ekiwandiiko Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne oda gye yayisa ng'alagira IGG agende mu maaso n'okunoonyereza ku bantu bonna abadde balinkinga ne Anita Among bagende mu maaso n'okunoonyerezebwako, si kubanga baasigazaayo ebyama bya gavumenti okuva mu NRM. Jjukira omukyalo ono abadde akolanga vice chairperson mu kibiina kino ekya National Resistance Movement era nga mu kaseera ke kamu y'omu yatudde ku ntebe y'olukiiko olw'eggwanga olukulu olwa Parliament. Kakati Nnaalongo Anita Among buli kayina kayolekedde okubanga kamuggyibwako. Emberenge yamugagidde dda kubanga mu cabinet minister talondeddwa, tetumulabamu kifo kyonna kye bamuwadde. Kyokka ate nene Bukedya mu district woman MP abannabukedya bagamba nti fono si gwe twalonda era tetumulondangako. Jjukira Nnaalongo Anita Among mu kujja mu kifo kino yajjanga unopposed nga teri amuvuganyiziddwako oluvannyuma lw'okufutyanka buli kimu ekyagenda mu maaso mu electoral process. Era ebintu mu kuyisibwa mu kkooti kyagendererwa okubanga bawandulamu abo bonna bayinza okuvuganya Nnaalongo ono era tewali yamuvuganya nga kkooti emaze okusalawo nti bonna abaali beesunze okuvuganya Nnaalongo Anita Among empapula zaabwe zaali teziwera era baali tebali qualified kubeera nga bakiika mu race ne Nnaalongo. Era kkooti n'esalawo nti they are not eligible okubanga bagenda mu lwokaano luno bonna abaali beesunze okubanga bavuganya Nnaalongo. Awo nno ebintu byabasobera bonna. Wuliriza, ebintu byabamazaako pulaani era ne basigala nga bannyikivu nga bennyamidde, ne basigala nga bali frustrated kubanga olw'ensonga bo baali balaba buli kimu bakiina era nga buli kimu kiwera. Abalemerako nno kye baabakola babateekanga mu drone ezibabuzaawo ne basooka bagendako eyo mu basement basobole okuba nga bayiga olunyankole. Yeyo embeera eyali mu Bukedya nga bagenda mu maaso n'okwesimba ku Nnaalongo Anita Among. Kakati embeera engezze kali adda kaddadda bannabukedya bagamba ffe tetumulondangako mwe mwamutusibako.
era bakoowodde ekitongole kya Electoral Commission kizeewo by-elections wabeerewo okuddamu okulonda. Era gavumenti yalangiridde nti ebyava mu kulonda okwa Nnaalongo Annette Anita Among byalimu ebirumira era tebyali mbwenkanya era akalulu kandiddibwamu. Kitegeeza ki? Nnaalongo Annette Anita Among ayinza obutasigaza kifo na kimu mu paaliyamenti, ayinza obutaddamu kwetantala wadde n'okulingiza wadde n'okulinnya mu ekigere kye mu luguudo olwolekera mu paaliyamenti. Ye anaaba anoonyayo ki? Oluvannyuma lw'okumwambula ebitiibwa byonna n'ebyo byonna okubisensera nga investigation ekyagenda mu maaso tasigazza kantu na kamu. Kakati ng'ovudde ku kya Bukeedia, ensonga ezigenda mu maaso zigamba basaanidde banoonyereze ku service awards ezagenda mu maaso n'okwegabanya ani yakirimu ani yakiteekamu omukono. Kati ensonga za Anita Among zigenda kuleka abantu abamu ku ttaka omuli ow'ekitiibwa Mathias Mathias Mpuuga. Wano ng'akyali ne mukama we ng'amubuulirira. Mathias Mpuuga nga yakeeyunga mu kibiina ekya National Unity Platform teyawuliriza. Omusajja baamugamba nga wuliriza ensonga, kola kino na kino, yagaana okuwuliriza nga yeemanya amaanyi. Tukimanyi bulungi nnyo ono yali akwatibwanga kalira mu kibiina ekyali kimusembezza era kyamuwa omwaganya ne kimuwa ebifo bingi nnyo, omwali obwa commissioner, omwali obwa loop leader of opposition mu parliament. Naye kibatamanya nti ono yali kirumira mpiri bbiri ng'agenda mu maaso n'okubagwega ng'eno wa serving ebibiina byombiriri bibiri ekya NRM saako n'ekya NUP. Mukama wo olwakigwamu nga omanyi nti ekkubo ly'amazima temussibwamu misanvu era byamala ne bizuuka. Mathias Mpuuga mu kifo ky'okwetonda yagenda mu maaso nakwogerera mu kulembeze oba na kibiina kye ekimutadde mu buyinza amafuukuule, n'oluvannyuma n'alaga eryanyi nga ye wawangadde mu byobufuzi era bw'atagenda kubeera nga akkiriza abakayingira mu byobufuzi ba junior mu byobufuzi okuba nga bamutendeka ebyobufuzi kubanga ye abimanyi nnyo, yabisoma era nga n'amataayi agasiba era nga looya mulamba mu byobufuzi bw'eggwanga Uganda. So tayinza kuganya bano abaakabiyingiramu okutandika okuba nga bamutegeerera. Kiki yakola? Yagamba agenda kulangirira ekiddako. Era omwaka gwabadde gwa 2025 nga gutandika, Mathias Mpuuga yalangirira ekiddako era n'atondawo ekibiina kye era nga ye mukulembeze. N'akowoola banne ba Abedi Bwanika ne bayisogga ekibiina kino. Wuliriza, mu kwesogga ekibiina era nga balaga eryanya ettitirivu nga balaga nti nno bba ebyobufuzi babiruddemu. Kankubulireko kino. Waliwo olugero lw'entisi bankugamba Mpuuga lwataategeerako. Omuti gw'omuyembe ogwali guwangadde ebbanga eddene ennyo nga gufunye ettutumu ery'amaanyi. Bangi baalowoozanga nti endegeya okwesenza ku muti ogwo okubanga zireekaana nnyo ku muti ogwo kyekigufudde ogw'amaanyi kubanga zaakeeranga ku makya okuleekaana era zaali zaasembezebwa ku muti guno oluvannyuma lw'okumala okumeruka. Wuliriza, kakati okumala ebbanga eddene nga zireekaana zo zaatuuka ekiseera muli nga zeewulira eryanyi nga zeewulira nti olw'okuleekaana kwazo ze zifudde omuti guno okubeera ogw'ettutumu era lwakya lumu ne zigamba nti ne zisaba nga tesikyeguya muti guno era nga zimanyi nti we ziva ku muti guno omuti ogwo gugenda kusaanawo era gugenda kusasika. Era lumu gwakeera ku makya, endegeya zino zaakeera ku makya ne zigamba nti owaayo omanyi weenywezi kubanga ffe tusenguka twagala kuviira. Omuti ne guzigamba nti omanyi ffe ebbanga lyonna lye mubaddeko tubadde tetumanyi nti muli naffe, tubadde tetubaliikoganizinga nga nti nno mwemuli era ne muba mugenze tewali kye musobola kukyusaako. Endegeya okuva ku muti tekisuula muti ogwo, ekyo kye njagala omanye. Era Mathias Mpuuga kino singa yakimanya ndowooza teyandikutte ekkubo lye yakwata. Omusajja nga yagezaako mmubuulirira, kkiriza obagaana Nalumansi baamubuulirira naye buli kimu kyamufa ttogge. Kakati kali adda kaddadda ensonga zimeruse, ensonga zikomyewo mu ddiiro era nga Nnaalongo Annette Anita Among yabizadde. Kiki ekiyinza okuddirira singa ensonga zino zigenda mu maaso n'okubeera nga zisoyasoyezebwa
nga zigenda mu maaso n'okubeera nga bazisokoola ab'ebitiibwa bangi abayinza okukasuulamu ab'ebitiibwa bangi abayinza okusuulawo amataayi gaabwe. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obanga otuuliriza gwena atanatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, tegeeza mu abali e Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, US, UK, abali e Canada, abali South Africa wadde wammwe si birungi, nammwe abali ku muliraano ku Kenya mbatumiddeko nnyo, mwebale kwekuumira ku Yugi Update Civic. Ngenda maaso n'okutumira mwena mwenna abagenda maaso n'okujja mu comment section ne muteekayo endowooza zammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekituufu na ku ki basaanidde okubeera nga bakola. Olwaleero tetugenda kusukkawo naye nga gwe ky'obumanya gavumenti erangiridde wabeerewo by elections mu Bukedia district obwa Woman MP nti ebyava mu kulonda Nnaalongo Annette Anita Amongo okuvaayo ng'ali unopposed tebyali mu mateeka. Golooza ki ekiddirira? Mbaagaliza olunaku olulungi. Mweraba.